Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawe omukisa. Waliwo omwami ambuuziza RO kiki nga asirise. Nabagamba yajja yantuma. Yali atandise okubaako kyatambuza openly mubeere nga mukimanyi. Bwe wayingirawo mission ya Mpuuga. We had to withdraw kubanga balida abalonda bamanyiddwa. Bwe twandiyingidde mu kintu kino nga naffe tupushinga kino twandibadde nga abacontradicting abantu baali badde tebamanyi wa kikiriwo kikituufu kikiddako. Twali tulina okubawa time bakole ekyabwe then ensi ekirabe ekyaffe ne kidda munda. Then oluvannyuma lw'okutegeera kyonna nga bwe kinaggwaayo tugenda babula kubanga RO tatuulangako tasirikangako. Buli kye yayogera akitegeeza era buli kye yayogera kyakukolebwa. Bannayuganda bateekeza siteepu bagamba nti gavumenti eganye okuwuliriza ensonga zaabwe. Basabye bannayuganda bannaabwe abaabuzibwawo baganye okubabawa. Basabye okuyimbulwa kwa bannaabwe abali mu makomera abaasibibwa awatali musango baganye okubabawa. Ababaka mu palamenti baasalawo ne bava mu palamenti nga bagamba nti baagala bannayuganda bano basooke bayimbulwe n'abo abaabuzibwawo bakomezebwewo mu families zaabwe. Bagamba nti gavumenti eganye okukikola. Ripoti gye yazze okubasomera yabadde tekwatagana. Bannayuganda bagamba nti kati embeera weetuuse kirabika babyekwatiremu olw'okuba nti ababaka ba palamenti balabika nabo batuuse ne bazitowererwa. Bagamba nti balina okulumba palamenti basobole okukolawo ekisoboka. Balage sipiika wa palamenti nti ensonga eyo tekwata ku babaka ba palamenti bokka wabula ekwata ku bannayuganda bonna. Kubanga sipiika wa palamenti yatandise okutiisatiisa ababaka b'opposition abatannadda mu palamenti. Babagamba nti ensonga ze mulimu tezigasa ggwanga Uganda kubanga bannayuganda babalonda kubakiikirira. Naye nga yeerabidde ekintu kimu nti bannayuganda abalonda abantu bano okubakiikirira ate era be baasabye nti muve mu palamenti tusooke tuzuule bannaffe gye baasibibwa, tusooke tuzuule ne bannaffe abaabuzibwawo. Bwe munaamala obbazuula mulyoke muddeyo mu palamenti muteese bye muteesa. Naye temusobola kuteesa nga bannaffe abamu bameesinga gavumenti eremye okubanoonya. N'olwekyo palamenti mutuyambeko mubatuzuulire. Palamenti erabika nti eremereddwa. Bannayuganda basazeewo bagamba nti kati ffe tugenda kukyekwatiramu tujje mu palamenti. Sipiika atunnyonnyola obuyinza obugoba ababaka baffe abuggyawa. Abalonzi bagamba nti be basazeewo okulagira ababaka baabwe. Sipiika yagamba ayagala ababaka badde mu palamenti. Bannayuganda banaaba bagenze ku palamenti sipiika alina obuyinza obubasitoopinga oba agenda bagaana okutuuka we baagala kubanga ayagala ababaka badde mu palamenti. Kitegeeza nno nti ababaka bakolera ku biragiro by'abantu baabwe abaabalonda era abaabalonda be babasabye muve mu palamenti. Tewali kye mugenda kuteesa nga kigasa ggwanga Uganda nga ate bannaffe tebaliiwo. N'olw'ensonga eyo nti abantu bano abaabuzibwawo kyali kyangu nnyo ekyokujja ne bategeeza bannayuganda nti abantu bammwe tubalina bali mu bifo bwe biti ne bwe biti era nga bavunaanibwa emisango bwe giti. Kyalema gavumenti okujja okunnyonnyola bannayuganda. Kyovula bagamba nti bwe muba temusobola tutunnyonnyola bulambula okufuwa nsonga z'abantu baffe feka tuzeekwatiremu. N'olwekyo singa bannayuganda banaaba beekyaye sikakasa nti sipiika naasobola obbakontrolinga. Bisimbe emirandira mu mitima gyabwe mu linnya lya Yesu. Gyonna gy'anaagendanga ng'ayinza okukootingayo ekigambo ekimuyisa mu mbeera enzibu gy'atasobola kuyitamu mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza bino tusabye. Amiina. Jjo nagenze ne ngenda nsaba essala ne ngamba Mukama waliyo omuntu ng'alinga alina ekimunywa nga kimumazeeko ennyama. Omuntu yaze mu kabokisi n'angamba muganda wange mwannyinaze ndabika yenze. Abantu mu kiyumba ky'omuwarabu ne bwajja afaanana atya agejja n'anyirira n'akola atya kubusi nenze ne kubusi zinnemereddwa nze gwe wabadde ogamba. So ekigambo tekisobola kujja nga tekiriiko nnyini kyo era ne musabira essaala ye ebadde special. Mukama amuwa omubiri mu linnya lya Yesu. Mukama akuwa omubiri wa mwogejje kitema kubanga ekigambo ekyo kyazze nga kikyo. Mukama abike ku magumba g'omu linnya lya Yesu. Yangambye amagumba gannyanamye nzenna Mukama agabikkeko akuwa omubiri mu linnya lya Yesu. Nze nali nsinga obutono mu East Africa kati nze nsinga obunene.
Now buli lutalo luproducinga lufulumya abajjeno baalwo. Buli lutalo lubeera n'abalwanyi baalwo. Abazira abali mu independence si be bazira ba Obote. Abazira abali ab'Obote si be bazira ba Amini. Abazira abali ab'Amini si be bazira ba Museveni. Abazira ba Museveni si be bazira ba Besigye. Besigye yatufugako by the way. Besigye yatufuga era ebisanja bye yabifuga. Kati ebyo byonna nammwe eno tayimu yammwe mmwe bajje n'ab'omulembe guno mukole kye mulina okukola mu biseera byammwe mu mulembe gwammwe tewabaawo abagaana. Museveni yajja ne bajjeno bonna nga Banyarwanda. N'alonda gundi waliwo Bamini ne Bobote babeera ne bajjeno bonna nga Batitookero Olutwa, simanyi Odongo, simanyi Okrichani, simanyi Oluteng, Bingira Bapeng, abo bokka. Museveni najja ne bamuhumuza, tumwine, tumukunde, tulyareeba, tulyatunga, asimwe, tinyefunza. Nga be bajjeno bokka buli lutalo luproducinga bajjeno baalwo. Temuddamu kutya eno ye tayimu yammwe olina okuba ng'olina wewenyiza omulembe guno tokkiriza mulembe kuyitako. Ogwa Museveni gwakuyitako kuba tegwali gugwo. Ogwa Besigye gwakuyitako kuba tegwali gugwo. Waliwo we twatuulanga okuwuliriza aboogezi nga bakatenda luutu. Katenda Luutu, Sekabanja, William Byarugaba, Byaruhanga, Bamwine, Kasirye Gwanga, Chanjo, abo baali bazira ba biseera ebyo. Ne tubivaamu ne tujja mu bakubi b'amasimu Segirinya eddoboozi ly'engindi. Tomujulunga eddoboozi ly'ebwayise. Simanya ani mu Nakayuba, simanyi mu Kayuba. Bulumulaala ekyazanga. Aduumira amagye ga Bugoloobi, Meja we Bugoloobi. Lubakyoya kojja w'abaana. Makolo Kavuma okusinziira wano ew'omuloodi. Nze nabeeranga ku puroguramu bunnamba amanyi mbajjukira bulungi. Omusoyiro, waliwo omusoyiro, waliwo simanyi naani, bonna mbajjukira bulungi kuba puroguramu ezo nazibeerangako ne Muzeeyi Katongole. Abo nga betulinda. Era ng'omuntu abuuza, tomujjulunga nga takubye essimu. Tomujjulunga abadde ki? Tomujjulunga n'afuwa. Ogwo omulembe ne guyita. N'ogwaffe ne gujja n'ebyagwo. Muli bajjeno ab'omulembe guno teweenyooma mbu tolina ky'osobola kukola. Wonna w'okolera, wonna osobola okukolerawo ky'osobola okukola mu mulembe gwo. Wulira, baako omuntu gw'ofaanana, baako omuntu gwe weerippako, tosobola kulema kubaako ky'okola. Genda mu Bayibuli olondeyo omuntu obuweereza obw'enjawulo bwaliwo. Bw'obanga gw'owulira tosobola kubeera Yoswa kusalako basajja mitwe. Beera omulala. Bw'oba owulira tosobola kubeera Samusooni kunyoola basajja nsingo. Waakiri Yesu yasaba entuyo ne zituuka okufuuka omusaayi, genda ku maviivi osabe. Owewa bubeera obuweereza bwo. Waliwo omuwala bamuyitani mu Bayibuli Dokasi Doluka. Ye Dokasi ye wati. Ye yatunganga ngoye naawe abatalina. Nga bwe buweereza bwe. Yafa ne bagana n'omuziika. Abantu ne balina ne bagamba ono tetumuziika kubanga bw'afa tunajjawo engoye ez'okwambala nga yabadde atwambaza. Omulambo ne baguwanika ne bagenda mu maaso ga Katonda. Paka Mukama ne bamugamba komyawo omwoyo gwe gudde mu mubiri gwe. N'azuukira. Don't joke. Olema otya okubaako omuntu gw'ofaanana. Kati wulira, weenyooma lwakubanga olaba tolina ky'oli. Abantu bonna abakoze eby'amaanyi mu Bayibuli ne mu nsi tebalina kye bali. Museveni abasawo baamulagula nti waliyo artist agenda okujja ku buyinza buno.
yagenda kupaalira ku Navio olw'okubanga Navio mu kyotala ayogera Oluzungu agenda mu Bazungu ng'olwo ono gwe batya tasukka kamu ono gwe batalowoozaako nga tasukka kamwokya nga yimbirawo mukamwokya kana akagoma kalubendera bw'abakaaba aye akagoma kalubendera bw'abakaaba nga ne bw'alowooza abayimbi bisatu tamulowoozaako n'agamba Navio ono alina nnyina ono ayinza okukola ekintu oyo omukazi oyo ayinza okuba nga omwana we amupulaningira ekintu kino obalaba aba ali awo padde ebitama najja nagamba wammayo ono padde ku mutwe atu wowe maama wowe bannange yaye siye ani omulala awo ani bebekulu amasasi twa ng'oli bamuvuma lokolo oyo ali lokolo naawe talina byayimba oyo naawe oyo lokolo naawe ng'omuleta nze nayimba ku baside ya Mandela ngenda kuyimba ne ku World Cup e South Africa oyo yayimba wa nze nayimba ku Mandela muganda wange eyali lokolo kati subject namba eyali lokolo bakamukubamu obutabo nga 7 eyali anyomebwa gwe mpaayo omuntu eyali great mu ntandikwa n'amaliriza nga watutumu mumpe abeera great mu ntandikwa mutabani wa gundi amaliriza mutamiivu bagezaako okubapikaapika ne bamaliriza nga balinga baluuni gye bafuuwemu omukka bazanye negenda mu bbanga nepaalira eyo nyiniyo munyiivu era emala neekomawo ne bagijjamu omukka w'episo babapikaapika oli jeno oli lefutinanti kakati oli gundi omukano oliwo kakati oli jeno naye nga muganda wange kati wulira challenges zibaawo oteekwa okuyita mu challenges by the way Museveni n'Abanyarwanda lesoni nnungi nnyo eri bannayuganda okutaasa Uganda lesoni nnungi nnyo okutusitula omulembe gwaffe naffe ne gulabikamu bajjeno lumbu ye twandimutegedde tutya yeekolera wuuli kakati erinnya liri mu palamenti juzi balyogera bakoma ku yeekolera ne bagamba mukomaawo tukomewo ku lwokubiri yeekolera naye nababuuza olunaku lumu nti yeekolera mumumanyi mwenna temwanziramu bamukomyawo ku lwokubiri yeekolera twanditegedde tutya nti yeekolera Jeno Mulamba obulumi bwe tuyitamu olwaleero buleme kutumalamu maanyi wabula kibeere nti tugenda kusetinga peesi eri eggwanga lyaffe olw'obulumi bwe tuyiseemu omulabe enkola gy'atukoze okutugira n'omala ozaala omwana asooka n'akutawanya nnyo akaana ne kalwalalwala ne kakola katya n'okola otya omwana addako owookubiri tasobola kubonyaabonya ng'oli kubanga ojjukira ono biki pulobulemu yavaawa olwaleero tugenda wangula Abanyarwanda tewali ggwanga ligenda kuddamu kuyingira Uganda kuba tugenda kugamba abaana b'abaana baffe temuyingizanga omuntu yenna omugwira mu ssako za Uganda babadde lesoni nnungi nnyo kubanga batuzuukusizza obwongo ne tumanya bye twali tetumanyi ne tustretchinga maso zaffe mu buli kintu okusobola okunogera ekizibu eddagala ekyalumba Uganda kati ekyo tekinatumalamu maanyi kinatwongera maanyi ulira olunaku lumu nasomesa ku Penina ali mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula 3 Penina yali mujja wa Kana buli mubuuliza abuulira asobola okuvumirira Penina olw'okuba yasekerera Hana naye ne beerabira nti kyaleetera Hana okustretchinga mu maaso okunoonya Katonda
okugenda mu maaso ga Katonda n'anoonya Mukama olw'ebigambo Penina bye yamuvumanga ebiruma, n'amuduulira n'alabanga baawaabwe baali balina omusajja omu nga bamuyita Elkana, nga bwe batuuka okuwaayo saddaaka, Penina afuna omugabo ogugwe n'ogw'abaana be, Kaana n'afuna ogugwe kuba ali yekka. Nga n'ebyobugagga senga omwami Elkana afa, ono ajja twala ebintu bingi kuba alina abaana, ono bamulekerawo akazigo kamu kuba ali yekka, talina mwana. Okukkiriza obusungu bwe yafuna bwamusembezayo okunoonya Katonda, bwe yagenda okuzaala yazaala nnabbi. Abaana ba Penina tewali n'omu gwe tumanyi mu Bayibuli, tewali yakolayo kintu yadde nti yakolayo kino. Naye ono obuvumu n'amaanyi bye yanoonyezaamu omwana, bwe yazaala nnabbi Samwiri. Omulembe gwaffe wakati nga tulina Penina Omunyarwanda atusojja buli ssaawa, tulina okubaako ekintu kye tuzaala kiyimirirewo emirembe gyonna. Tosobola kwogera ku bannabbi basatu mu Bayibuli n'olekayo Samwiri. Toyinza kutuula pepa ya Elevo nga temuliimu nnamba ya Samwiri. Genda zonna ozigyeyo Divinity, genda ogyeyo Divinity oba CRE, ondeetera olupapula olutaliimu Samwiri, nve ku intaneti. Omulembe gwaffe gutambulidde mu bulamu bwa Kaana, gutambulidde mu bulamu obw'okukaaba nga tuliko Penina omubano. Penina byatukola tebitumalaamu amaanyi, bitwongera amaanyi. Bayibuli egamba olunaku lumu yagenda mu maaso ga Katonda, yagenda mu kanisa ng'alinga atamidde, n'omusumba n'atamutegera, n'amugamba naye gwe mukazi gwe, essaawa zino ssaawa ziri 3 za kumakya, mazima ddala otamidde ate nojja ne mu kanisa ssaawa zino omwenge wakedde mukeere wegusuzeemu. N'amugamba musajja gwe, ndi mukazi ayina ensa, ndi mukazi atya Katonda, naye nina obuzibu ku mutima, nina ekintu. N'amugamba kiki? Bayibuli egamba nga byasaba emimwa gitoobera butobezi. Genda osome Samwiri ekisooka essula 3. Ekiruyi kya Kaana ekiruyi kya Penina gundi kyatutaddeko tekitutiisa, tekitumalaamu maanyi, kituyimuse tuzaaleyo Samwiri. Omulembe gwaffe gulina okuzaala Samwiri agenda okuyimirizaawo Isirayiri. Tuteekwa okukolayo ekintu. N'Omunyarwanda kasita yazaala omwana ow'obulenzi Samwiri, Penina teyaddayo kwogera. Awo wonna genda osome oluyimba. Waliwo awo oluyimba olwaddako awo nga lwa Kaana. Penina akoma wali senga okera ku makya, n'osituka n'ozaalayo ekintu mu maaso g'oyo eyali akukudaalira. Ulya Bayibuli bwegamba tuteekwa okubeera teweenyoma mu buli kintu kyonna ky'okola. Dawudi, great David the great, ne famire ye yali yamwerabira, nga bwe babala bammemba ba famire, Dawudi tebamubala. Bayibuli egamba genda osome Samwiri ekisooka 16. Bayibuli egamba bweti, Yese n'ayisaawo batabani be bonna 7 n'agamba baweddeyo, nga Katonda yekka yajjukira Dawudi. Ne batuuka okugamba naye era oli asigadde, ng'omusajja bagamba nga waliwo ali, ne bamugamba era oli ye talina kyakyusa nnyo, talina kyayongerako. Oyinza okweraba nga atalina kyayongerako, kye banoonya gwakirina. Kye baali banoonya mu famire eyo, gwe baali balaba nga atayongerako, ye yali akirina.
kati nno Katonda n'abagamba bw'ati temutuula mpaka ng'atuuse. Ne bagamba era tuyimirire oba jjajje nkimanyi si yeye nga Katonda agamba y'oyo bwe yajja yabasanga bonna bayimiridde agera otuuka banagamba y'ono Mukama gwatu ne bagamba kati mutuuli nga tamanyi na byabaddewo. Bayimiridde amagulu ne gabafuuyirira bagenze munoonya. Weerabanga atalina kyogatta ku famire yimirira mu maanyi kye banoonya famire yo kyenoonya gwakirina. Wulira bwe bagenda ku lutalo eyo yali sura ya 16 mu sura ya 17 Bayibuli egamba bweti nga Goliyasi afuuse Goliyasi kabaka Sawulo agamba bwati omuntu akuba Goliyasi ne famire ye tegenda kuddayo kuwa musolo. Ne famire ye tegenda kwolwo kabaka lwabuuza ojja kukola ekintu kole. Kabaka yabuuza oyo omwana mutabani waani? Erinnya lya Yese kabaka lwaliwulira mugamba muddu wo Yese. Okimanyi oyinza okubeera omuddu wo, oyinza okubeera omusajja wa kabaka mu bwakabaka nga kabaka takumanyi. Nga gwe mwana gwe yenyoma gwe muwala gwe gwagenda okukola ekintu buli muntu abuuze oyo muwala waani? Oyo mwana waani? Bayibuli egamba ne bamugamba oyo mwana wa Yese. Era n'amegga Goliyasi. Eyali tayongera ku famire yayongera ku ggwanga. Eyali nga famire emwerabira yataasa ggwanga ddamba. Temugeza ne mwenyooma amaanyi agali mu mmwe. Bakadaama abajjanga mukaaba abajja ne mubonaabonera wano mmwe abasinga okuyingiza ssente mu ggwanika ly'eggwanga Uganda mwe mwadda mu kifo ky'emmwanyi. Kati oyina obuyinza okwogera ku nsonga z'eggwanga lyo Uganda kuba gwe oyimirizaawo n'ekonomi y'eggwanga Uganda. Ffe twasikira emmwanyi. Kati kitegeeza eggwanga litukwatirako ddala kubanga liyimiridde ku ffe. Ewaka bizinensi zaagwa bayimiridde ku ffe abali ebweru w'eggwanga. Wulira nabagamba abo abasajja abo Abanyarwanda abaana baabwe bali productive gye bali byakulwanyisa biramba abawala. Bwe baba baagala Kalita omusajja omutoolo mukoddomi wange omugenzi mukoddomi wange Kalita bamutega omuwala Omunyarwanda ku Makerere University ye yamuwa obutwa Kalita n'afa n'asaanawo. Kalita Uli Bayibuli bwegamba gwagamba kakati atenze tugenze mu Yoswa essula 2 wulira bulungi. Essula ey'okubiri. Yoswa omwana wa Nuuni n'atuma abantu babiri Nkiso okuva mu Sitimu okuketta ng'ayogera nti mugende mukebere ensi ne Yeriko. Ne bagenda ne bayingira mu nnyumba ey'omwenzi erinnya lye Lakabu ne basulayo. Kabaka w'e Yeriko ne bamubuulira nga boogera nti laba wayingidde muno ekiro ku baana ba Isirayiri okuketta ensi. Kabaka w'e Yeriko n'atumira Lakabu ng'ayogera nti goba abantu abazze gy'oli abayingidde mu nnyumba yo kubanga bazze okuketta ensi yonna. Omukazi n'abatwala bombi n'abakisa n'ayogera nti weewaawo abantu bazze gye ndi naye nabadde simanyi gye bavudde. Awo obudde bwe bwatuuse okuggalawo wankaaki ng'enzikiza ekutte abantu ne bagenda abantu gye bazze simanyi mubagoberere mangu kubanga munaabatuukako. Naye yali abalinnyisizza ku kasolya n'ababikkako emiti egy'obugoogwa gye yali ateeseteese obulungi ku kasolya. Abantu ne babagoberera mu kkubo eya Yoludaani okutuuka ku musomoko. Abaabagoberera bwe baamala okuvaayo ne balyoka baggalawo wankaaki. Bo nga tebanneebaka n'alinnya gye bali ku kasolya n'agamba abantu nti mmanyi nga Mukama abawadde ensi era ng'entiisa yammwe etukutte era ng'abali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso gammwe. Kubanga twawulira Mukama bwe yakaliza ennyanja emyufu mu maaso gammwe bwe mwava mu Misiri era kye mwakola bakabaka ababiri ab'Abamooli abaali emitala wa Yoludaani Sikoni ne Ogi be mwazikiririza ddala. Naffe bwe twakiwulira emitima gyaffe ne giryoka gisaanuuka so tewali muntu asigalamu omwoyo gwonna ku lwammwe kubanga Mukama Katonda wammwe
Katonda waggulu mu ggulu era wansi ku nsi. Kale kaakano mbeegayiridde mundayirire Mukama, kubanga mbakoze bulungi nammwe okugikola obulungi ennyumba ya kitange, era mumpe akabonero ak'amazima, era n'okuwonya kitange ne mmange ne bannyinaze ne baganda bange ne byonna bye balina, n'okulokola obulamu bwaffe mu kufa. Abantu ne bamugamba nti, wulira, ojja kgenda osoma awantu awo wonna omaleyo. Omukyala Lakabu omwenzi yayamba eggwanga lya Isirayiri lyonna, naye n'ayamba ne famire ye. Omwenzi. Yoswa yasindika abaana ba Isirayiri okujja okuketta, olwo nga lipooti gye baali balina lwe basooka okuketta nga bali ne Musa tebakyasobola kugibeesingako, balina okukolayo lipooti eri updated empya. N'asindika abasajja ne bagenda beekweka bwa Lakabu omwenzi. Bo baali tebagenze kwenda nti bagenda banoonya malaaya, no. Naye malaaya, abo bamalaaya babeera ne information eyo gye babeera mu kulokobba, babeera babimanya ebintu bwe bitambula. Bw'abalaba n'amanya bano abasajja si be Bayisirayiri bano, Bayibuli egamba n'abakweka. Information n'etambula nti abakwesa, n'abakweka waggulu mu siiringi gye yali, waggulu gye yali atadde obugoogwa, n'ababikako obugoogwa, n'abagamba abasajja kituufu bazze wano. Naye ne bagamba nno mugende bajja basanga baabo bafulumye bagenze, ne bagenda nga babagoberera. Ne babanoonya ne babula, ne bakomawo, ne baggalawo eki, ne baggalawo fensi yonna. Oluvannyuma n'abawa lipooti n'abagamba ekyamazima ffe wano twabatyadde era buli muntu. Naye mmanyi Mukama y'abatumye. Mmanyi muteekwa okuwangula ekibuga kino, naye mutaase famire yange n'abaana bange ne mmange ne kitange. Ne bakola endagaano, famire ye yagittaasa nga mwenzi. Kati gw'ogamba otya mbu tolina wootandikira kutaasa Uganda? Otandika otogamba nti tolina woolwanira ng'omwenzi yataasa Isirayiri n'ataasa ne famire ye. Abafirisuuti baatuuka ne bazaala omwana waabwe gwe bayita Derira. Samusoni Omuyisirayiri n'aba Abafirisuuti n'abamalawo. Omwana waabwe omu bw'ati malaaya, omwenzi gwe bayita Derira. Bayibuli egamba nti olunaku lumu Samusoni n'agenda asula mu bwenzi mu Bafirisuuti, n'akuba enkumi n'enkumi z'abasajja. Derira omwana omuwala omu bw'ati, siwagira nti mugende mukole bino bintu, no, ngezaako okulaga nti wonna w'oli, w'osangiddwa w'oli, osobola okubeera ow'omugaso. Leka kulowooza nti ensi ekulemye, leka kulowooza nti ebintu bikomye, no. Bonna abakoze ebyakabi babeerako awo nga w'oli. Nabagamba olunaku lumu nagamba kanvuge bodaboda yange, nyambale ebijaketi byange bulungi, nkwate bodaboda yange ngivugge sipiidi 7, ngirenga basi ejja gulobo, ngitomere fesi ku fesi, ngitomere kanze enfwe lumu nga siwulidde bulamu, nga siwulidde bulumi, ng'ensi entuuse nga mpulira n'omufansi nga amakulu. Ebyo bibeerawo. Naye bonna balina bye bakoze, balina gye bavudde. Awo oba okolerayo ekirala, awo Uganda ekwetaaga gwetandikira ku ekyo. Waliwo omuntu amanyiddwa mu Kampala nti yatunda kabalagala awooma. Waliwo omuntu amanyiddwa nti ye ayina doodo, mu doodo zonna ye doodo we ye doodo we gende ewagundi nga yamanyiddwa ku ekyo. Waliwo omuntu amanyiddwa mu kintu. Waliwo omukyala bamuyitaani Hajati Bibumba, Hajati Biwowola ali wali Gundi oba bakyabeerawo. Waliwo omukyala omunene, genda wali Nankulabye nga tonatuuka ku supermarket awo, olububuuto lw'abantu ababe. Waliwo omukyala munene bw'ati ali mu kilo nga 3, Hajati Biwowolo asika buwowolo bwa Gundi. Ali awo munene bw'ati atuula butuuzi bw'ati yo buli ky'omugamba ejjuunya. Gundi akyuka ati ng'ajjayo ejjuuni ng'agira bw'ati ng'azinga ekipapula ng'akuteramu obuwoowolo ng'agira bw'ati ng'ajjayo eno muwogo. Yabeera awo ng'atudde munene bw'ati talina gasitukawo, bw'atuulawo taasituka, atuula wazze ava wadda waka. Hajati Biwowolo nga nkyali mu siniya 1 nga mulaba oyo omukazi, nagenda ovaayo ng'akyali waawo mu maaso ga supermarket awo. Gendayo omunoonye oba nga taliiwo.
tewali kintu kyotasobola awo wooyimiridde woba otandikira Mukama ajja kukozesa ebyobwannaggwano